Foreign police bakaba nagaye mu Uganda empya mwe tugenda teri kulemera mu kifo ojja n'osavinga omala okusavinga n'oresigninga ku kifo omala okuresigninga office n'ogiwaayo n'okwata endala tetwagala bbula lya mirimu mu Uganda mpya ne His Excellency Kyagulanyi twagala tufuge ebisanja ebi bina ku bisatu ekisooka agenda kubaatereza byononese ekyokubiri kuzimba deni aje yesimbewo atufuge ebisanja bibiri okitegera bine bibiri byo tetugenda kubibala deni ebisanja ebi binawe bigwa kagende bugenzi naye fe tugenda kwesinto tobera na mulimu gumu tobera na mirimu ebiri ino kuba n'omulimu gumu kati aba foreign police nabalekedde ministry muteekemu omulala okitegeera naye munnemezaamu anyway tujja kulaba ekyo kikolera naye ng'ennaku z'omwezi abiri nga gawedde bye tubirowoozaako ng'ennaku z'omwezi abiri ziwedde nabagambye it is a trip to the UK ekintu ekyagala okusanyisaawo His Excellency Kyagulanyi nabagambye ekintu kino kinene kirimu Muhoozi Kainerugaba kirimu abagagga b'omu kibuga Kampala kirumira omugagga w'abagagga kwagalana Hamisi Kiggundu okitegeera mwebali mu lukwe luno onani full figure Jennifer akakatabo kaina kani basubscribinga kwani tiamale akolawa asubscribinga kwani ayogera biki then ne position ebagala okusanya His Excellency Kyagulanyi nabagaye Museveni yavudde mu kibalo Museveni ekibalo kya 2026 temukimubalamu tekita kirimu naye munabulaba ku ballotinga kwali Museveni alina okukola transition oba atya nefe kitugamba nti obuyinza bugenda wa His Excellency Kyagulanyi okitegeera fe we tugamba nga fe bannayuganda fe gwe twalonda okitegeera era gwe twagala position eyagala kumujjawo senge emujjawo basobole okusigaza obubbi bwabwe okitegeera then baagala option endaje bayina kuleeta bibiina bipya badiscussing engeri ki bagenda okugabana mu government eyo ng'akoze eki senga aba balemeredde okutta okitegeera ebyo nabyo nabiwanyu byali mu kusiba nabagambye paka ng'ennaku z'omwezi abiri ate nabadde nzijidde ddala mu local policies naye kakati aba foreign police ate nammwe mulemezzaamu nnyo okitegeera ebyo bye mwagala nga baba bakolerera naye bagambe nti no musituke twekalakaase temusobola okitegeera ekintu ekyo so Munnayuganda tuli mu climax mulaba obusiru buno ebikola buno obuntu buno najja nembaga ntugenda kwolokera olutalo Kasiggu Museveni ali mu kurikulutinga okitegeera buno obumba tutu buno we buno olutalo lwena bagamba kwema mwinayo olutalo lulala mulinda mwe mumanyi buno bukyali buze kutandika kuba president waffe kutandika kumukakkanya mpola nga we bakola kabaka akamanyiro ka kabaka wekati wekatandika nga weta kino ki minister simanyi ekimayanja ne bayita mu male waliwo kaneno kachale kebayita kamale mukajjukirako ne kagenda ne kamulopa mu kooti akamanyiro wekati wekatandika ne bamukakkanya paka bayitira mu mayiga ne bamuwa obutwa obwana buno kye butandise okukola bano ba comedian n'abalala bibali mu kukola wobanga wakanya kye nkugamba sokolayo video eno then tweyongereyo Bobi Wine, instead of understanding the social issues of his in philosophy we call it not a class but a substratum of understanding the issues of his substratum and looking for allies, because I'm an ally of those children. That's how I started free education in 1997. Why did I start it? At that time we didn't even have enough money, but I started it because I knew these children cannot afford. Then I have started very many programs: youth fund, women fund, this fund, targeting these people. Cheap capital for them. Instead of looking for allies, which the others are doing, the other youth, actually they have abandoned him now. That's why they are coming and joining me. Because for them, they are not against anybody. They are only concerned about their problems. So
And since they are concerned about their problems, and one of the problems that Bob Wine is having from his group is that these former street children, who are now adults, are telling him that you man, yes, we were street children, but we grew and survived because there was peace. At least there was peace. And some of us have even prospered through singing, through boxing, through these things which did not need much education. But now, you are bringing, because he is linked with you people, you are the one, you see him. Ekizempa wamwe yabadde one of the international TV stations. Nayo manyi ensi ya muzira era byayogedde byakomyawo. Bino byonna byonna babadde akuŋŋaanya abantu bano ng'abateeka mu kamera nga yetegekera gundi interview eyo. Ogitegeera? Nga yetegekera interview eyo. Kati bano abaana bwe babawa ssente batandisa akamanyiirako okukkakkanya. Okitegeera? Batandisa akamanyiiro. This is a premeditated speech ya Museveni. Okitegeera? Continuity. Abadde meeting groups nyingi nnyo ez'abantu. Okitegeera? Nga batwala eggulu. Ne okusinkana ne Salimu Sale. Kakati akamanyiiro batandisa omulimu. Nabagamba ekintu kati Museveni takyalina options. Takyalina. Ne media houses ze nyini ze yateekawo takyazeesiga. Bizisobola okutustoppinga. We are unstoppable. Okitegeera ekintu ekyo. Era mwena obwedda abawooza ba comrade kyo diversion temuwa makulu mumuleke muwa hype. Oyo si diversion. Mwe kigambo diversion mwakikwata mutya ne buli kimu ekijja ebeera diversion. Nabagamba in a revolution, however small or big something is, but it is an attack to a revolutionary leader or the revolution itself. It is your fight. Mu revolution temuli mwana muto. Ekyo bakikulimba. Obwana babukutte bungi busebo bwabaddeyo. Kana obugenda tandika akamanyiiro. Simanyi buno busebo buserini bwani. Obwana wena babututte eggulu. Okitegeera wasalimu sale. Era mulinde kijja. Okitegeera? Kuba Museveni amanyi ali kulutinze. So, todumba togamba komuledi munombu stopping. Obanga tosobola kikola. Kiyiteko. Nabagamba fefe nafene kyatususe ne twambula ebya foreign policy ne tubiteeka wali. Ntugamba tujje tumenke. Ekisajja kiri kulutinze. Kiri ku final battle yakyo. Kyalemerwa aba Facebook ne kiremerwa aba X kati kirumbya aba TikTok kiroza wekigenda okumalirako. Naye nabagaye kino ekisajja kati kiweddemu. Tekikyalina sente. Yensonga tekikyalina sente kwe promotinga ku international medias. Yensonga kati kikozesa bana abasiru. Kati kimanyi TikTok ne Facebook ebigendo kitaasa. I mean ne X naye X tekikyalina kati kyekigamba. Kati kimanyi wano gundi yegendo bataasa. Kati gwalumba ko omuledi muno n'omugambo oyo tomunyega tomuddamu. Obano bazze ku destroyinga kifaananyi kya president. If you don't protect the image now, munagenda okubijjukira nti bano bakyali tebaali ba jokers, tibaali serious ku kintu kye baali baliko nga it is too late. Okitegeera? Buli muntu ajjayo omutwe nga attacking a revolutionary leader. That is your fight. Takiriza muntu kusiriwaza nti ate biki. Museveni temugenda nabagamba revolution eno ne Museveni muyinza obutamulabako. Alaba giwunye nga giwedde buli mapesa gonna galese giwedde onadduka. Okitegeera n'agenda. Naye omusango omuntu omunga kugamba tufokasinge ku Museveni. Tufokasinge ku Museveni. Mve mu individual politics. Agamba mve ku individual politics. Naye agamba ate mfokasinge ku Museveni. Museveni is an individual. Ebizibu bya Uganda tubadde ne Museveni the man oyo yawedde. Bamugamba twaga transition. Tulina Museveni the system. The system ya kisiru. Abasirikale balabye bakola arrogantly. Amagundi ojekola minister nga sinkanye bawe muzi. Otundye Jennifer Pulu figure. Tunuli ya system jakola. That is Museveni the system. Then tulina Museveni zimu device. Ukitegeera? Museveni zimu device kino kye kirwadde. Kino tusobola okujja Museveni the man tusobola okujja Museveni the system. Vice ne tugenda naye mu New Uganda. Ukitegeera? Netandika okutulya mpola. Newe tujikene nula kati kweno level gye tuzeeke ya revolution. Tugenda kukola ki? Tujja kutuuka ali nga tuli clean. Museveni yawedde. Bino ebintu bino mbibagamba abamu temusobola kukkiriza. Olw'ensonga temunnalabako mwe mwagala kulaba. Nefe abadde bavuga foreign policies. Museveni watuuse nabagambe ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda Bungereza. Museveni watuuse weewo. Okitegeera ekintu ekyo. Katulina okulwanira ku ground. Munnayuganda weetegeka okusituka oba oli wa kusituka. Oba tuyagala naawe lekayo tetugenda kwegayirira. Bagenda tunyiga ffenna. Okitegeera? Oba tuyagala kusituka lekayo tetugenda beegayirira. Neffe tugenda bagamba ekituufu tubabikula amaaso. Then bamwagala mujja kutwegattako. Oba temwagala mubireke. Fenna tugiboneremu. Wakati abasozi bakubyeko simanyi biki. Ne bano bali wano musaba muli ba beggars.